Previously on Mama Angel and Tata Angel. Ebbubo kyalina lingi nnyo bwerityo nga tulinga abaakeeraba. Tata Angel bibuwanga nabivaako da. Kumanya nalivaako. Nakuleko kole kyoyagala. Mama Angel. Wangi. Tokkutanga. Tonzi kutanga. Owulira, obeera owulira olinga kugamba tomatiranga kubanga lyemmaze naawe owulira tonnakuta olinga eyakanda babuli sawa ebbuba liri mu 18 kiki oba siriina naawe n'ekyokukuta oli bbawa yeranga obizze eno gundi yimirira tosobola kuyimirira bwoti noyeranga okola bwoti nakyo yagala nkikulage ettaka lyoweriri waliwo noti ettaka teridduka teritambula terikulukuta terikendeera ettaka lyoweriri nga bwogambye era ndikwagaliza but first things first naye jjajja mwana bwotyo bwogambye ddala mu nyumba bamazeeko emirembe oliko emmi wenampayiriza wenakuwayiriza ndi ki sirikawo bakuwayiriza ndi ki sirikawo bebe akamuwayiriza tekatera kaaba mbaki kagumu kabanyira maaso ne kabuuka mu bbanga naye okukaaba kuno bamuwayiriza nolaba n'okulwana alwanidde wano mu maaso negwe sookoleke ekiwala kigambye mbw ayagala kukola kiveeko ekigambo ekyo nkiwulidde mpulidde nga n'amatu gawaawaala bwe gati mbw ayagala mukola ki maama kiki ayagala mukola atya ng'okiremezaamu nnyo kikunyumidde nnyo okuwulira tekinyumidde kinkaani ati okiremeddeku nnyo maama naye nga kyekyo tekinsigaddemu abaana ennaku zino ebigambo byemukozesa nga biralamuku nga biwoomu owaayo ayagala kumukola ki era okizeemu ebigambo biwoomu bitya maama ogwo gugamu mwana gwakubyewo ogwo gonna kinsigaddemu mwana ayagala kumukola wandibadde noova ku bintu by'omulembe guno maama okuzza ebintu ebimu tutandikale nawe bikozesa byewuunyisa mwana gwe ne kati ebyo byali awo yambuka waggulu kansubire omwami we tabiwulidde bibadde ali waggulu tujja kuswalira bwereere ali waggulu genda wetondere omusajja fukamira nabankema kola buli kimu ekisoboka wetondere taata Angel nyamba buyambi netonde ate bw'aba awulidde ensasa gebadde bano we are finished tuswadde nfukamire netonde fukamira wetonde mugambe dadi amusole ate nno munyiivu kakati genda ozanye patiyo omukwate bwotyo omugambe dadi nsaba kunsonyiwa ajja kunsonyiwa bino ebyabano bano tujja bisootinga kanzije katonda nange kwetonda obwetonzi kankebere ku bano bazonta ababi nzikyate anti wagambye genda kungenda kulaba nzuuno nzize taata Angel olumanyi lwawedde terunaggwa kindage kyewaŋŋambye ekiraki
nvudde wano njawukanidde nawe oŋŋambye oti ndi ŋŋenda kula enzu kiggwe leero kindage kati nkulaba obadde ogakundaba kati sikulaba kati wano taata enjo no sagala kunkulako waya mu nyumba muno mumazeeko emirembe nva eri mu ntalo neno nawo ntinkuula wekalakasiza kwani mwe muntabula ani akutabula igwe lwaki oyogera n'abakozi ki ekikwogeza n'abakozi namusoka agambye bwabeesibako nze abeesibako obeesibako oyogera biki ate njogera biki namusoka yabiŋŋambye mbuki obeesibako gwabalumbye ne mu kisenge igwe nze nva mu kisenge kyabwe obalumbye mu kisenge nze nva mu kisenge kyabwe nze nva mu kisenge kyabwe lwaki omumalako emirembe taata enjo nga noneyo ki mu kisenge kyabwe tola nti gwe wakuba stress nange musawo ndooza yine bwe kiba kisenge kyabwe si nyumba yange nyumba yo noyingira otya mu kisenge ky'abakozi nina okuyingira buli lumu nga bwenjagala kuba nze nagizimba omaze n'okkiriza nti wayingiddeyo saayingiddeyo naye mbadde ngeza kukutereeza nti kati n'ennyumba yange kati bwe mbanga oyagala kunfuula musebe mu nyumba eyange gye nazimba nti awo toyingira mu nyumba eyange kwata omuzindaalo nawe bajjukize nga we wazimba nazimba kwata omuzindaalo nazimba kati mukitegeere temuli babeeramu ennyumba ogibeeramu gwomu sebo munfudde muzibe nze togendawo eyange waliwo lwa stress lwe nekkuba ku ndiri ndowooza nange nkube stress gwamanyi nze mmanyi nga gwazireeta wabula ndi wano mpumuddemu ndi mu birowoozo ebizimba eggwanga oliwo wano omalira biseera kiki ononye eki nkumalira biseera ononye eki pressure zinkube nze amanyi kwegamba oyagala zinkube embeera yo kundiri nkuleke weetaaye weyagala ennyumba okkirire bw'oyambuka wengera lumu ku lumu katonda bw'atyo bw'aba bwagezi ndi mulamu nnyo nze endwadde zisobola zirwala nze ndwadde stress nkubwe pressure nze nabankema wobaka obala kumalako mirembe pressure zinkube engwe wali sisokola katonda gwensinza w'amaanyi nkulaba nkutaddeko abiri agange abiri odda wano nzira wano ate nze nkuli mu maaso kyoba omanya kindage nga sinnavaawo eki kyowaŋŋambye ndi nogenda kindaga kyembadde nnonyi nagambye nja kukulaba ndaba nzuuno ndabira ddala kati ali ani gwendabako kati siyeggwe baako kyokola anti munange oli musajja weetenda amaanyi kiwedde maama kintu kitono nnyo kibadde kitono ngamuterezeza ali bulungi wetonze neetonzi kweri mama va kwetongambye ngende neetonde baba wetonze kirungi oba tewetonze nkoze kyabwereere neetonze maama ŋambye ngende neetonde ali nkunyigizeeko nze nakuzaala nkumanyi sikunyooma oyogera kino ekirala nga kiri eno kakati sooka ombuulire bwetonze otya mugambye ansonyiwe just bwotyo nsonyiwa mwetondedde nze kati mbuuliraako ng'omwetondedde otya mugaita ate njo nsonyiwa ku bibaddewo byonna ng'oyimiridde bw'okiweereze sifukamidde ge mazima mbadde ntudde mu ntebe naye ng'atudde mu ntebe omutandisi otya nnyumiza emboozi naawe nyini we mulese wali eri ne mwetondera n'omutandika otya kyenjagala okumanya omusanze atudde n'omuga taata enjo nsonyiwa adde tanziramu nze ne mugamba taata enjo byonna bibaddewo abaana mbabadde amateeka naye tegagenda kuddamu kubaawo era mbadde nsaba onsonyiwe nekiggwa kati neetonda gy'ogamba nti olina okwetondera kati waliwo kisingako akuzzeemu ki asirise kati ekusirikoko kiraga nti naakusonyiwa just munyivu bunyivu neera kasita neetonda kugambye genda omuteeketeeke omuzze mu nteeko ate kati gwe ngamba nti asirise weetonze asirise kati kitegeeza ki naye lwana ggwe ye yataddewo buteesi mbeera naye omuntu aba akwetondedde mugire musonyiwe nno naawe buli kyenkusomesa kyonna toyagala kikwa omumenya nabankema olabika towulira omuntu olina okumubudaabuda kati era ovuddeyo ng'akyanyize naye ddala nabankema gwe oba olitegeera ddi
tajja kutereera kasita mwetondedde kati omuntu bwe bumwetendera n'asigala ng'anyiize aba akusonyiye aba akyakirowoozaako omuntu omuwamu ku tayimu n'akirowoozaako oyo bbaawo omumanyi mumanyi kyovula ngaye tumuweemu tayimu sikiguzi ekyo kasita mwetondedde omuntu waligeze n'omukwata mpolampolampola n'omakinga sure oba kumuweweete oba kumumasajinga singa kati nakati essaawa eno okyali waggulu eyo naalibadde mpulira kaseko naye gwe okomawo osaatuka mwetondedde musanze mu ntebe ng'atudde ne mwetondera sigadde munyeevu nja kuddamu mwetondere ebituno bikwasa bugayo avunze gusooka ngu mwetondedde nja kuddayo ogwokubiri musajja bw'aba anyize wuyo twagenze kuteeka amateeka mu nnyumba ye olowooza kati essaawa eno atulowooleza bwezi na lugambo naawe bibadde tebyetaagisa mumugamba talowooza ne tuli batujju asobola birowooza yasijanyiizemu bunyiizi kati bino ebiyenje tugenda bikolera ki ate tugenda bikolera tulina obigamba kera bigenda sigala bikola kye nabagamba ati kati bwe tunaabagambako nga buli ssaawa baddukira wa taata enjo tukati babanga abagamba muno ffe situlinaayo tetulina bagambako tetulinaawo bakuyita kutya se nti ffe tetulina taata enjo ye kati ye buli kimu anti kyenkola kirina okisigalawo bategeere ani yamuleeta gwe wamuleeta oyo kemigisani yamuleeta nze namuleeta kati lwaki batumanyira tebasobola gye baava tewaliyo balala tubanyonyole bulungi nti gye mwava waliyo ki akamanyiro leero bakasibe ku ggaali bakavuge butadda Auntie Rose leero toyingidde mu nnyumba sigenda kuyingira wasiibye oti Auntie Rose bulungi oli otya yende badde nsaba kumpitirako ku mukwano gwange gyali mu nnyumba yingira sigenda kusobola kuyingira wandiyingidde nno okuba gyali mu nju badde nsaba kumumpitirako kuba nina byenjagala okwogera naye byenjagala omugamba leero wabadde kyobutayingira tewali buzibu kale newensigala nga ntudde wano tewali buzibu wano kamuyite kati ngenda kukola ntya bannange oba ngenda mutandika ntya zibu nange oba Rose oba nabaki simanyi nakumanya tosobodde nakuyingira tosobodde nakuyingira ku kyewankoze Rose mama enjo naawe andowooza kati sente zange ozireese gunookera kumaca okujja okufuna sente ku munnoowo n'oyongeramu n'endala Rose ku Kampala ono omuntu bakyamuwafu sente fwa nomala ne weeyongezamu n'ennyongeza saazongeddemu bwongezi nga we nakunnyonnyodde ku ssimu tongamba nti okimya endala sizirina ate wonkambuwalira nnyo sente nange zibaako ne bajeti zibaako ebajeti wayingiddemu nnyingire Rose neŋŋamba kale kankuwaana naye naawe n'obwata noyongezaako emitwalo 2 mama enje ekituufu kiri nti essimu yange nga we nakunnyonnyodde nfu koze pesa erinyiga 6 kale maama kati mpa ozirese ndowooza nsaba kunsonyiwa kabadde ozikola ki ate nze kwetondera bwe wakifunye bubi kyekikuleese ovudde eriyo naye gyovudde ojo neetondere mama enjo ekintu ekyo saakikoze mu bugenderevu gwe nga wookirowooza gwe wakitutte nti nakikoze mu bugenderevu naye nakunnyonnyodde essimu eyange enfu nkiwulidde maama fe okunyiganya era we nanyize nnya ne byekyusa 6 yeeyaze kati womaze nga tewankubidde kunyinyonnyola annola mama enjo kintu ekyo nnakitegedde luvannyuma kuba nze nabadde wali ku mobile money nenyiga kalwamaze oma mobile money nankwasa ssente
Ontyo. Nze nentambula nenkola ki neŋŋenda saabifuddeko Wakoze otya? Walinze era nkukubire. anti kati wulira kati wenatuuse ewaka ngenda okulaba sente ng'akutte emitwalo 6 Nga maze gyamaze ki kukubira. nga gyampadde olwo mmaze nenzijukira neŋŋamba ho essimu eyange enfu omanyi buli obusimu nga obumanyi bumapeesa kati akange woonyiga bwoti n'onyiga fe okunyiga 4 geno kakkana 4 gyonyize 6 yekola ki yejja neŋŋamba ho maama enjanzise Wakinkoze? si mu bugenderevu Kati aha. Abiri wagakozeemu ki? Wagakozeemu anti wadonsa emitwalo 4. Oba ogakomezaawo? anti naggambye ongumiikirizeemu emyezi egi 3 Anti nkulabye okomyewo. Kati era wenkulabye ng'okomyewo ndowooza munnaye agabiri ge waggyeko ogakomezaawo. mmanyi ensonga lwaki nkomyewo mbadde saagala nziggyewo oba ngiyita enkwatagana oba enkolegana eyiyo nange kuba nakitegedde nti onyiize yensonga lwaki nkomyewo olw'eggulu Era mbadde nkulinako sobola obusungu. okunnyonnyola ebyawandiikibwa bitugamba oba bayibuli tokkirizanga njuba kugwa wulira Nkuwulira. yebaka n'obusungu ensonga lwaki nzize wano eno nkwetondere oleme kwebaka n'obusungu Naye Rose byonna embye mbiwulidde. Nga ye wakutte essimu yo n'onyiga 6. Wojja naggambye gwe abanyigamu. We naggambye njateekamu koodi weefudde wa mobile money. Gwe wakutte essimu ya wa mobile money ateekemu essente. anti namusanze ali bize N'obyenyigira. kwe kunyiga Naye Rose byonna obinnimbye naye essente zange nzirinze. kyo Nzirinze. kituufu. Emyezi waŋŋambye ejja. Anti gyatandise okutambula guno olunaku olusooka luwedde. tonyongeddemu gumu Rose emyezi ejja njagala ssente zange. anti sandiyagadde weebake n'obusungu ng'onyigidde Biwedde nkusonyiye n'emyezi 3 wegiggwerako nga tolese ssente zange. Ntandikira we nnakoma. siganye kale nakoze Rose ntandikira we nnakoma myezi 3 gye nkuwadde nze ŋŋenze. mama Angel onsonyiye Rose nkusonyiye. ane olaba ne landiroodi nno olaba asanyuse nga muwadde ssente Wamanyi si yabadde oyagala. obuzibu buli bumwobwo bwokka Era okyalina obuzibu. ewaka siina kyakulya Tolina kyakulya. naye mbadde nsaba onsenereyo ku kiro ya sukaali ne kiresi 2 eza sukaali ez'obuwunga bijanjaalo Naye Rose mbadde nsaba busabi ng'oli bubi. n'ekitole kya sabbuni onsalireko Bye byoyagala. kuba maze wiiki namba n'okuuza sikola ki Kwe kujamba ng'oyambadde zino eziraga ebisambi. anti kati olaba Akyangu nnyo. Kaŋŋambe namusoka abikuleete. n'amanda nno gennyini Nago anti kati nga wenkunyonyi byongambe byonna biggweyo. Biŋŋambe. aha sukaali sabbuuni buwunga liquid soap masannyalaze ne tv kennyininyini bagisalako dda Wangi. nkozesa na kando ate enjaka Rose. Rose. goza lwaki nagiddemu eno Rose. engoye zonna ziri wali Byonna tolina. byonna siina Kankukwatire byenkukwatidde bye nnina mu nnyumba. Toze mu supermarket mukwano ku shopping. Toze. nanti ne sabbuuni Kankwate byenkutte nkuwe nange bye nnina. Byemba sirina manya byemba sitadde manya sibirina. Omwana akawungaako kabireeti. nno tokeera Omwana kabireeti. mama Angel nkulinze